waliwo abasanyufu obalabira ddala nga bamukubye dda baali bamunoonya dda kati kimunaye abakulembeze baffe baire kibatamanyi omanyi buli bw'otamanya mbeera y'abantu b'ofuga gye balimu olumu bateekako n'amaanyi bwe batali osanga ab'ebyokwerinda mwandibadde temukuba n'abantu singa mwali mumanyi embeera gye balimu already tukkiriza nti tuli mu buwambe era tukkiriza nti mutusinga kati ate tolina kwongera kundaga nti onsinga kyova olaba nti lwe badeployinza amagye amangi abantu ne bayitawo successfully bo ebawini yaabwe nti wadde badeployinza amagye mangi naye era tubalazeeko tubayiseeko mu maanyi baswadde fe omutima gwaffe ekyo kye twasigaliza kati ku mutima gwaffe nti zezo wini ze twasigala celebratinga kati ne bano kubanga bo saidi yaabwe bakimanyi balinako kubiraga nti omuntu waabwe yali akubye ku kikonde bo bagamba agize bujje mu ringi twali twamunoonya tetumusobola alina mamba kati ekifudde emboozi ey'enjawulo tiba abantu bali eyo bali banoonya dda ate tunaamugambako tutya tunaamugjawa gwe totalonda nti tunaamumma akalulu kati bw'aba yeyeesabidde lwinga jje kimwamutukubire kati wabeere essanyu lyaffe buntu butono nnyo we butyo bambi kati abakulembeze singa muyiga ne mumanya be mukulembera n'endowooza yaabwe ne be bayitamu kyobulanzi ati aba security bakuba abantu mbeeramu ne element obusungu abujjeewa tine w'omukanga omutwe bw'omukanga mu bukanzi bwoti olwedde akimanyi osobola kati ate tokikola olwedde uniform yennyini emutiisa oyina emmundu oyina kibooko oli talina kyalina ali awalega bisaati bye aba yepanka n'emutima agamba musajja nankwatako yes so kati bwende banga omukubye nnyo kati olanga munnamawulire ekinene kyalina kamera talina kirala ky'amaanyi n'obanyumba newuunya yakukola ki yakoze eki banayuganda bali awo ate oli omulala ali mu red corner kyakubisa banna byabufuzi bawala you are seeing his speech ng'ali ku gundi eggulo yabadde asiibulula abasiraamu tibanayenze nasiibayo naye just ebintu ebiruzeninga tewali nnyo omuntu kyawa abantu bati okubalaga ati no I really understand where you're coming from and kino ekintu kirimu ffenna and life goes on olwo olunaku ne mulubikka ne mudda ku lulala tukesalo kyanga nkoko ya mutamivu soko mpe kwa Amooti oyo Jebali kalo obulamu sibugi tukusanze wano obadde kuki mbadde wano ngali mu kushootinga video y'abaana limbala abato ekibo kiri mu nyumba bulijjo video tefulumanga video baito tukikolanga naye but it's going to come out soon egenda kufuluma ekwete tupapagane edbipo video malagaka tuyina amazina ge twalaba ozina n'ekkoko naye tetumulabyeko abantu ne bavaayo ne bagamba yi taata ebintu byakola n'omwana nga bisusseewo amazina gano bagayita simanyi oba ge bayita lumba neyetolola bwaki abantu babalaba nga bakuritisizinga mangi tulina nayo tumanyi okuzina olunyege tuzina amaganda bwolaba nga bakwogerako ebigambo nga ebyo bateeka ku intaneti ku mwanawo tebikunyigamuko obukosi nabwe tebibulamu bimuntu waddemu okwogera kyayagala naye ngaekituufu aba kimanyi nti tata koko ashayininga ne muwala we koko zishayiningi naye nzamufulayi walabye abasabye ebikonde abewerera okwewutira Muhoozi alayira okupapagana ne Bobi Wine naye engumi egenda kuba yattamu buli muntu agyesiima naawe ogyesiima nze genda okuba yali ifiri Amooti nze genda okuba yali ifiri olwekimwogo omuzannyo tosalirize muzannyo guno anti ifiri nokubanga olina idea kulungi Amooti olina idea kikungu so nze genda okuba yali ifiri nga Bobi Wine apapagana ne Muhoozi mu bingi tuyinza okutyamu ne tugamba engeri oli gyali munnabitone oli engeri gyali munnabitone ate nga gwe musazi wa mpaka bonna bagenda okuyingira lingi mala baaza
watomanya bayinza okulinga lingi Muhoozi namukuba engumi najjayo pisto mala baaga oli najjayo microphone nagimukuba mugongo so bonna mala kubaaza ale bino ebintu babitwananga edda otandika buni bagamba omulwana bamunaalo manyi obutona buzibu ffe twalwana nga bakutegekera fight nga tomanyi oli ebyo ngeri bakutegekedde fight munnange enzi basuka ne bantegekera yasooka nenjiwangula kati ndaba bantu kumbebbereza tuyite wano katwalina akataka nga kalina ekisansa ngenda okutuuka nga omulwanyi bamutuuzizza ddaawo ate nina gyendaga era olulwana naluwangula kati nze ndowooza olunana nduwangudde bikoze eki kumba omulwanyi abaamuleta baali balina omuteekateeka ne bategeka lumaaki nga simanyi anti mu lumaaki baali banzise mu lumaaki baali banzise nze nalioba mu P5 bino emiyomba mu kirasi kati nga tugenda mu kasaawa era nga tugenda mu kikko then I have my big brother is in a Singapore class. Nendo na mwana mulenzi nga tugenda mu kisaawe nga anti kati famaanyi gafoga kuluma nga muluma yayola nfufu nga jinjira mu maaso abana baduka nene bateka mu kasaawe nga ngwa oninga omufusi mayina jeze mukana ngenga dawaka nga mukanya mubuza munnaaliwa gwa mukulu mugala wa mlesewa nze simala bali mu kasaawe gye bamukubidde nefatize somi okujja okunjolayola sira babanji ettaka mu maaso so awo okulwana we kuli kitegeeza kuba waliwo okulwana buli omu akeberwa anti kati omulenzi fight gye nasooka okuwa namukuba ekikonde nga teyegendereza wano mu lubuto ate bambi ebyekito oli yenna kyaleese kati yali anawe yatwali tuyomba nemukuba ne bagamba nze asinga ne bampaga ne tugenda mukasi bandekeyo nga ninga mufu naye obuto buno so kati buli omu akebera munne alina noteeka bomu wansi w'olulimi yali amanyi ogiseetingira kituufu bakuba ekikone najja mu ppini najja mu ppini n'olyokola obuzi kale awo Uganda emujagala ng'olwo tufugayoko ennaku zo awo ng'ebyamakulu bigenda mu maaso tuli awo tusiriwala umeme budget ng'eyita biliyoni 7 nga ziyitawo amataba tutika binyo bya kubanga singa tebwadde na mboozi yakulwana ekyo amataba galimu emboozi nnyingi naye ebizimbe by'abantu ebyagudde ennyumba ezagudde eziri